Ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula z'ennyonyi wano mu ggwanga ekya Uganda Civil Aviation Authority bagamba nti empeereza yaabwe eyongedde okulongooka naddala emirimu egikolebwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga bino babyanjulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana lwabwe oluyindidde ku kisaawe Entebbe. Olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu akulira abaddukanya emirimu ku kisaawe kino Fred Bamwesige ng'ali wamu n'omumyuka Olive Lumonya abakulira ebitongole eby'enjawulo ku kisaawe kino n'abalala nga Bamwesige ategeezezza nti basanyufu olw'omuwendo gw'abasaabaze ogweyongedde okulinnya omwaka guno nga n'emigugu gyeyongeddeko. Arriving passengers and 532 departing passengers from January to June this year. This, if you compare this figure to the passengers of last year, same time, we registered a total of 842,429. Figure has increased, has really tremendously increased. Agamba nti bakyalina bingi ebyokukola okusobola okukulaakulanya ekisaawe kino kituuke ku mutindo gw'ensi yonna era nga bakwongera okukigaziya n'abasaabaze bafune we beetaayiza. As part of further enhancement of service provision, we are also working on a new business class facility and is currently being erected within the terminal building, and this will be completed at the end of this year or immediately in January next year. We have also stepped up stakeholders' engagements with all the various service providers of services and at Entebbe International Airport, including airlines, ground handlers, immigration, customs, security, and concessionaires to ensure timely resolution of passenger complaints in order to ensure that a better service passenger experience is a reality here in the airport. Yo mumyuka Olive Lubongoya alambuludde ku nkulaakulana etuukiddwako na biki bye basuubira okukola. Expecting to have a state-of-the-art first and business launch in the region with all the facilities that are required of the first and business launch, which will be here. So you are seeing the construction is ongoing. Before, this place used to be occupied by some offices. Now we have rearranged it. Omulimu gw'okuddaabiriza n'okugaziya ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe gwakwasibwa ab'ekitongole ky'eggye ly'eggwanga lino erya Uganda People's Defence Forces ekizimbe ekya UPDF Engineering Brigade nga bano bakoze omulimu makula era nga kati bw'otuuka ku kisaawe kino kyonna kyakaayakana nga bw'oba omaze ebbanga ery'emyaka 2 oba 3 nga toyitayo oyinza n'okulowooza nti tekiri mu Uganda. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.